Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Omukyala nayiga nkulamusiza nnyabo. Nange yinze Nze Kadima Namayanja Kabogoza tuli ku Bukedde FM wano ekintu buli ky'omuziki. bannange nga nsanyusa okubawulizaako. Naffe tusanyusa okukuwuliza maama. Mwebale nnyo mwebaliddala kunkubirako. Kiki? Aba kunnyamba nina ekizibu nani Kadima nina ekizibu. Kizibu ki? Nzaala omwana wange mu myaka gy'ekivubuka egyo emitototo egyo. Omwana oyo nenze sikola naye olwamuzaala nendaba nga kijja kusobola bulungi nga kumulabirira taata we nga teyaddamu kundabawo nenkaluubirizibwa ate nenagenda okwetunira mandaba ndi muwala muto nkyasobola okweyongerayo n'okulamu obulala mu maaso nenkwata omwana nemuteeka mu kibokisi nemutwala ewaabwe ku mulyango nemuteekayo Nayiga mukyala Nayiga omwana mu njogera ennyangu wamusuula si kumusuula nze namuteekawo buteesi saamusuula wamutwala waabwe ewa kitaawe kasasiro wangi era namusuula n'ali mututte kasasiro kati bw'omuteekawo ssaawa mmeka bwali busaasaana nga bukya kakati neŋŋamba kanze ku mwana nga mpulira ntendewaliddwa ng'era ng'omuwala omuto konze kaneyongereyo n'obula yali mu bbanga kiwe wamulekerawo waliwa wiiki nga 3 ng'agenda kweza mwezi awo ekitegeeza tewamuyonsa amuyonsa owaayo n'ebiseera ebyo kati nanseeberezaamu nali muwala muto nyonsa omwana ebbere lyange ligederege tewali wajja kuddamu kundabako ate nga n'omusajja takyakola ki ebirowoozo byo nga byali binene nnyo nali emyaka egyo era bwegitebwezirowooza kaakati kiki kati ekizibu kyennuma omwana we yakula njagala ntegeere nga maama we nfubye nnyo okumwetega nga babiboogera ennaku zino njagala ntegeere nga maama we naye kyagaana omwana yakula n'asoma ne bamusomesa abewaabwe n'agagaala n'alina sente alina entya n'enkadde kakati kitaawe yakulabirira mu lubuto olwo biki teyandabirira era kyekyavaako obuzibu obwo taata we gy'ali taata we mukama yamuyita omwana ono wali owugenzeeyo ko n'obagamba nti gwamuzaala biki oba kigezangako nnyo omwana abeera n'ani abeera ne jjajjaawe azaala taata we yamukuza azaala taata we ali myaka emeka omwana kati ayagize emyaka 28 aba akuze akati omugambye nti ogezezaako mwetega amanye nti nze maama we naye kati mwami Kadima nga bwamanyi naawe ekintu kyokuzaala omutima gugira ne gunnumira omwana wange aye neŋŋamba mazima ategeera kale nti nze maama we ne bwali bakale tatampadde sente ziwe buyambibwe ne bwatampa nnyo okubeera naye amanye nti maama we mwami Kadima omwana we saamusuula emyezi 9 mazima namusitula nga tewali ankwatiddeko naye mwami Kadima nyamba oyogereko naye kubanga naawe omanyi kale ngeera omutima gw'omuzadde gugira ne gujja omwana wange mwagala kale ategeere nti nze maama we embeera ye eryeta mu byenfuna omwana oyo oba abeera wajjajjaawe akyabeere wajjajjaawe yavaayo avuga emmotoka nsajja ayina sente ekitegeeza ayina kasente akasente ayina sente yasoma ki yasoma mateeka yasoma looya bweki kyosinga okwagala Nayiga omwana oyo kale nange asobole okunnyambako era nga maama we nange ategeere nti nze maama we nti gyendi mu nsi tovaako yaani ye maama ye senteza Moses senteza owekitiibwa gyebaleko kale sebe naye gyeba oli mu kuvuga oli mu kuvuga mpaakinze njogera ne mwami Moses yesebe obulamu buli butataata obulamu bulungi nkozi gye tuli nange nze Kadima yesebe ne Namanja ne Kabogoza tuli ku Bukedde FM wano ku radio taata Bukedde FM esebo tuli ku radio wano okay kale
nga waliwo omukyala tutuukiridde bamuyita Nayiga atugambye nti ye maama wo. Nayiga. Atugambye nti ye maama wo. Ye manga nzaala. Atugambye nti ye maama wa kuzaala. Nze nga saakulako na mmange. Abitugambye nti wakula na jjajjaawo. Kirungi abagambye nti nze saakula na maama wange, nakula na jjajja wange. Essebo. Era nze gwe manyinga maama, gwe manyinga taata, era gwe manyinga jjajja. Okay. Ssebo omukyala ono gwe tomuwulirangako nti ye maama wo oba mu ŋŋambo oba ku ki? Nze nga mbiwulira mu ŋŋambo ate nga naye yennyini atera okunsumbuwa. Afunye obuzibu ki? Obuzibu bw'alina buli bumu bambi kwe kubanga omutima gumuluma ogw'ekizadde. Ate gutya nga yansuulawo. Nze emboozi gye nawulira oba eyaŋŋambibwa nti nasuulibwa okumpi n'ewaffe. Kituufu. N'enkuzibwa omuntu ayitibwa jjajja owange. Kati ensonga ezikwatagana ne maama saazimanyi era sizimanyi. Okay. Kakati ekituufu nti nga k'okuze kye tubadde twagala omanye gye wava, omanye yakuzaala otegeere maama. Kakati nga maama ono yandyagadde otandika okumulikoganayizinga nga mami wo. Ensonga etya nga mwesize ntya nga teyasobola kunneesiga nga ebyo bibaawo tomanya kizibu kyaliwo wakati wo ne muzadde ne taata naye kati tubeere ku chapter mpya taata. Anti kati nange sifuddeeyo bw'aba ng'asazeeyo nti kukwata bwe kiba bwe kityo akirekenga bwe kiri. Ate lwaki akirekanga bwe kiri? Yagenda nange nensigala nga ndi byange. Anti kati omutima kumumanya omuntu simumanyi nnyo bayidawe ebintu ebyo mpulira biwulire. Atazza nsumbuwa mu ngeri emu oba endala. Moses simanyi oba n'obulamu bwange buli seefu. Ate nga lwaki tebuli seefu? Ate lwaki tebuli seefu? Noonya simumanyi ate era seetaaga kumumanya. Anti kati twetusaba tufuuke olutindo mwemanye. Kati bw'abeera nga ajjidde mu kifaananyi nekweyita maama wange ng'ate ye alina ensonga ndala gy'ayagala okuntuusaako oba obulabe. Ntalina bulabe bw'ayagala kukutuusaako. Sisobola muwa platform eyo. Just ayagala kugwe omutegeere nga maama. Anti kati yakimanyi nga mmange. Nze sikimanyi ate sirowooza nti kinaayingira mu bwongo bwange. Mwana wange Moses nsaba kunsonyiwa yali nsobi. Moses nsonyiwa. Nze munnange saagadde nnyo ate ekirungi ensonga zino obadde ozitadde na ku leediyo. Obanga osazeewo okuziteeka ku leediyo kinkoze na bulungi kuba mbadde nteekateeka kugenda kweripootinga ku poliisi nti eriyo omuntu annoonya gwe simanyi era gwe saagala kumanya. Mwana wange teweeripootinga. Ekiwulira ezo ensonga nzibazimanya era nazimanya naye saagala kuyingirira bulamu bwange ndekanga bwe ndi. Maama wo nkitegedde gwe maama wange naye saagala onnoonye. Moses ate nange saagala nkunoonye. Moses tobeerako awo n'omisinga maama. Ate kati nze mune bagamba akaakula wannange ulize engereza akakyamamamere obukagolera tekamanyi jjajja wange ye maama wange ye byonna yansomesezza. Katugenda kukola tutya mukama wange? Bwe naaba neetaaze munoonya bwenaaba neeta tanoonya bwenaaba neetaaze munoonya ndi munoonya ate ajja kunoonyezanga ku poliisi. Ate ku poliisi lwaki? Anti kati asazeewo okukola kutandika ndi simumanyi munnange. Mwana wange yanjulidde ensi yonna ebitegedde. Antwale nti nafa oba n'ebisolo byandya we yansuula. Okitegedde ebisolo byandya ebisolo byandya. Owulidde Sebo? Ye ate ebisolo nga byakulya bitya? Yegwe mwana wange gwe nazaala taata ebisolo tebyakulya mwana kadi manyamba. Agyeko essimu naye? Agyeko n'essimu. Kati kyensaba kiri kimu. Katuwulirize abawuliriza n'okumuwaamu obudde ajja kwesootinga mpola mpola. Lumirwa omuziki n'ebisesa. Ekintu buli ky'omuziki ekisinga.
kadi mankumulire guluma yonguzza omukyala oyo teyakola kibi nnyo nange omwana ngaaluma abamanyi ekisa ky'omwana naye mukama akuwadde amaze omusi ku matama omusuula wali waabwe mbw amabeere tegagwa ate omuneene lwakuba ayina ssente kwogamye bwavuga emmotoka nsajja era singa abadde gundi nga talina ssente tewali munoonyeza omwana mumuleke ali kunoonya n'amalinda ekawuku kale bba okaaba kiggwe maama gumangali wagumanga omusuulayo omwana oyo saagala mukazi asuula mwana mulinde webuze ebisanga ajja kujja kwolereze kubwereera nti looya tetutama mani kadi mawe bali kuweereza ssebo kati nze kyembadde nsaba nze ne bwe badduwa tugikoli tusabire omwana oyo obutaddamu kukwatagana ne nnyina musi mutemu era omwana mutuufu tamuddira taddangamu nakumulaba tamuddamu namukumula twakuwa abakazi bwe batyo bweba muto oba totegeera waliwo ettooke tolyengera nga yafuna amagezi aga mutwala okuyigadanga mama faadi kulikuliva banange twakowa abazadde abewugguusa ne musuulawo abaana ne bakola batayonse mu budde obw'omumaaso ne mutandika obenjererako nti mwagala buyambi mama beera gy'oli n'omwana naye mwesonyi wabeere gy'ali ali bulungi alabirire abaamufaako ono timbatuulaadi eri bazadde mmwe ekyo kibawe ekyokuyiga nammwe abalowooza okusuula abaana muyigire ku oyo meseji nga musindika nnyingi kadimankulamusiza enze katogo different buseko omwana alina akagambo kayogedde nti maama azze n'ekigendererwa alina bye yawulira omwana obaako okawulidde ayinza okubayo omwana alina kye yeetangira okwesala ku maama naye owatabaawo nsonga y'amaanyi maama kasita yeetonze maama bw'aba talina kigendererwa kirala amusonyiwe nze katogo different buseeka kale abaweereza meseji zammwe tazannya bana empitirivu nnyo ate akadde kagenze nkoma mu kibimba ennyimba zigenda kubeera 12 ezisinga okwokya kale mutumiremu at least mubeere bulungi mwera